kano kakulu oyinza obutakategeera kati naye kawa obudde okweremeza mu buyinza okwegulumiza okwetwalira waggulu okulowooza nti oli wa kitalo. Wafulu yagamba ebigambo Wakibe bye bino byenjaga okutegeeza Gashumba Frank nga tonnajagala kifuba oyigena okusiba amapeesa. Pulira Yamugamba nti tunuulira nnyo empuku gye tugenda okuyingiramu. Lwaki ebigere by'Abaganda baffe tuzze okulondoola byonna ebirabika biyingira buyingizi naye ebifuluma tetubikola ki? Tetubiraba. Njagala kubuuza baabali eyo manyi ki kye baliko? Wakibe naga nti owa sookuleke amba nange ndaba ebigere ebiyingira ate ebifuluma tebikola ki? Namuga nti kati gwe genda eri ku mulyango olabe gye gufulumira olabe eri byagguka. Wakibe agenda otutuukayo okuzembera yamuga nti tuve wano kubanga ebigere tusabe gye bifulumira bateka okubanga bwendabyo wango ng'ateeze ku mulyango buli afuluma ku ludda luli tebamuganya ku dda eno. Namuga nti mbadde nkutegeeza ebigambo by'amagezi. Gashumba ebigambo bino bidda gy'oli. Nakugamba nti obukerembeze olwaliro His Excellency bwalina bwa myaka 30 kati ekisanja kino bwakimalako tugenda mu myaka 40 gy'abadde nga gijjodde naye buli kawonvu n'akagga ke mutwisizaamu specifically eggwanga ly'Abaganda mwekise nnyo mu kiseera ekisigaddeyo mugezeko okuzimba omukwano. Jakana oŋŋamba bagezeeko kuzimba ki? Omukwano. Mpulira kubanga ndayira mu linnya lya Katonda Abaganda bwe tulitankuuka nga bategedde butya bayinza okulwanyisa eggwanga lyammwe temugenda kusigalawo specifically nga bwe mulaba eggwanga ly'Abalango n'Abakyoli bwe lyali. Naye tugezezzaako okussaawo ebigambo ebibalabula ne mukyusa ebigambo ebyo ne mugamba nti ffe tubalemesa omugaati gwe mubadde mumanyi nga gwakubulukira mu myaka 5 ate oluvannyuma ne muteekako emyaka 10 ne mulaga nti ate muli b'amaanyi nnyo nga muteekeddwa kulinnyira b'amawanga basigalidde abatali Baganda bokka n'abasigadde muzze mubagezaako bayisaamu amaaso. Gashumba nakubuuza ebigambo bino ne nkugamba nti Museveni yayita abasoga n'aga nti entegeera yaabwe bategeera ku myaka 45. Of recent nenkuddemu akagambo ako bu video nga kwebuli ku YouTube nabaga nti nakola ensobi bategeera ku myaka 75. Eggwanga lya provoking mu nembabuuza mu constitution temulimu yonna wewera His Excellency buyinza bwonna yadde Fountain of Honors Act wemuwera buyinza kuvuma mawanga gakulembera. Naye nabuuza ekibuuzo nti His Excellency the President yeeyambye maanyi gali mu constitution gamugamba nti talina buyinza bwonna ku muntu yenna bw'asobola kumuggalira ng'ali mu bukulembeze nga kyekibatta ng'alina kufiira mu bukulembeze. Oba okkeera enkya mukyuse 50 years plan etuke mu 100 years plan ng'akimanya agenda okuddako musaayi gwe gwakinnalwanda. Ekibuuzo ekyo kikulu mbuuza ebbanga lyonna ani ku mmwe yategeka embeera y'ensi bw'egenda okutambula. Nobody teyamanya bigambo ne mukusembayo yejjusa. Museveni joli abulamu yakavaamu ebigambo ebigamba nti Abaganda bakozesa ebigambo nga tebabitegeera era n'ekigambo wankaaki tebamanyi gye kyava naye n'alaga nti bwe yali assaawo obwakabaka bwaffe buno yabussaawo mu anga egamba nti basobola okugamba nti batunula ebintu bino ebyali batategeera bagezeeko bissa mu buufu abw'abantu bategeera nawo gye baasinziira. Ne mbuuza nti omunalwanda nga ye yategeeza Obuganda nakiki kye twava obuufu obwo yetamanyanga nti eggwanga Buganda spiritually ebyaffe bitambulira mu myoyo teriyo kawonvu n'akagga emyaka 821 gye tumaze nga mmwe mutegeera okuva ku Ssekabaka kintu gye tuwangaalidde wano nga mwazimbawo n'ebyafaayo ebigamba nti Buganda naffe tugamba nti tuli bannansangwa naye ebitabo bigamba nti twava Cameroon. Nababuuza bwe tuba twava Cameroon lwaki twogera lu Cameroon? President Museveni ne ttiimu ye ne famire ye babadde ku strategy y'okugamba Muhoozi kumuwa bwa president transition buve mu Museveni bugende wa Muhoozi. Bali baagala kukikola batyo baagala kati parliament bwetandika bajja kuleeta etteeka erigamba nti president arondwe parliament. Bwe bamala kuleeta ne baliteekako katawo parliament yebeerede kulonda memba wa kulonda president. Katawo simanyi pulani gye babaddemu babadde balowooza nti katugambe nti Museveni afudde oba alekulidde voluntary kubanga akooye. Katawo Muhoozi we bagenda kukola ki kulonda kuba president wa Uganda. Naye kakati bagenda kulaba ono omukazi Anita Among power gy'ayina
obugaga bw'ayina position gy'ayetaddeko yenna bw'agenda abantu bonna bali ku ye bamemba ba palamenti yenna era bonna ye yabalonda bonna bali mu palamenti abasinga obungi abo Anita n'abalondayo nabana beesimbye ku independent yagamba bonna abanze okubakungaana ne baba NRM leaning kati bagenda kuzukuka ne bagamba ono omukazi Anita Among ayagala bwa president kakati tumufuula sipiika n'asigala ng'alina erinnya abantu bamwagala tebamwonoonye engeri gye bamwonoonyemu bwe bagamba nti yes etteeka liyiseemu bwe bagamba nti Muhoozi ajje kwesimba ku bwa pulezidenti Anita Among agenda kumwesimbako era bagenda kulaba bw'aba amwesimbyeko Anita Among ajja kumuwangula ne bagamba let us destroy this woman tumuttire eddala abantu bonna bamumanye eddala ng'ekitagasa abulire eyo to give away Muhoozi kuba pulezidenti wa Uganda. Nze nkubuulire byenjogera Munnayuganda we nawe ensinkana nga twogera bagamba kyawedde dda we Matembe naawe kyawedde dda kimazi era yatufuga kugamba Bannayuganda bamaze kwewaayo. Ensonga gye njagala tukkaanyeko olwaleero njagala tutunuulire ensonga eno mu butuufu waayo. Whether owagira Mwami Kyagulanyi, whether tomuwagira, nze ndowooza nti leka tusooke tukkanye ku nsonga eno tugijje mu ddiiro nga Bannayuganda. Waliwo okukubagana empawa, waliwo okukubaganya ebirowoozo oba oliawo okutanaba kuwunzikibwa ku mugaso gw'okujja mu byobufuzi kwa Mwami Kyagulanyi. Nze ndowooza nti buli Munnayuganda ng'ogyeko bali bamusiba ttaayi abawaggulu ababadde mu byobufuzi by'eggwanga Uganda, ba elites abasigadde Bannayuganda abangi ennyo almost ebitundu nga 98 okujja mu byobufuzi bya wano kwa Mwami Kyagulanyi buli Munnayuganda yali badde akusanyukira. Ngenda kuwa ensonga nga 3-4. Ensonga esooka ojja kukkaanya nange at the end of this video. Mwami Kyagulanyi nga tanaba kujja mu byobufuzi bya wano, njagala tutunuulire nga amaze okujja mu byobufuzi ne before nga tanaba kujja mu byobufuzi bya wano. Ebyobufuzi Bannayuganda bangi baali balowooza nti by'abantu abayivu, by'abasajja bakulu, by'abantu abakenkufu, abajagujagu, abayivu ennyo, bamusiba mataayi betwanise nga ba elites. Nga tulowooza nti ebyobufuzi byonna biteekeddwa kwetabwamu abantu abali mu kategori eyo. Mwami Kyagulanyi bw'amala okujja mu byobufuzi bya wano lwazibula Bannayuganda amaaso nti mwattu ebyobufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga byonna, si Uganda yokka, nti ebyobufuzi n'obukulembeze mu mawanga gonna gye biva ne gye biraga okutambula obulungi, bannansi bonna ku mitendera gyonna balina kubyetabamu. Oba oli muyivu oba toli muyivu, oba oli mugagga oba oli mwavu, oba oli elite oba toli. Nti Mwami Kyagulanyi tusooke tumwebalize ekyo azibudde Bannayuganda amaaso ne bakkiriza nti bonna kibakakatako okwenyigira mu byobufuzi n'obukulembeze bw'eggwanga Uganda. Ensonga ey'okubiri, bw'otunuulira bulungi ebyobufuzi by'eggwanga lino, Mwami Kyagulanyi nga tanaba kujja mu byobufuzi bya wano nga tanaba kujja mu byobufuzi bya wano, waliwo emyaka egyali girowoozebwa nti gyokka gy'emyaka egikkirizibwa okwenyigira mu byobufuzi, okukulembera n'okuvuganya, era nga waliwo endowooza nti waliwo emyaka gye giteekeddwa okusigala wansi nga gyo omulimu gwagyo kuwagira. Oba ntegerekeka, Munnayuganda ojja kukkaanya nange nti waliwo beliefs nti abantu abali waggulu emyaka 4
bokka be bateekeddwa okwetaba mu byobufuzi, be bateekeddwa okwetaba mu byobukulembeze by'eggwanga, nti baabavubuka bateekeddwa okusigala nga bawagira n'okutunuulira obutunuulizi ensonga nga bwe zitambula. Kabe kasinge nga waliwo n'endowooza nti abavubuka bo tebateekeddwa na kukkirizibwa munange kukubaganya birowoozo ku nsonga z'obukulembeze bw'eggwanga lyabwe. Until recently nga Mwami Kyagulanyi azze lwazibula bannayuganda amaaso nti mwattu nedda ebyobufuzi by'eggwanga n'obukulembeze n'ensonga nga bwe zitambula mu nsi yaabwe, munnange buli age group ekkirizibwa okubyetabamu. Y'ensonga lwaki olaba olwaleero tulina ababaka ba parliament, tulina abasentebe ba districts, tulina ba mayors, tulina ba councillors, tulina abantu bangi abali mu bifo by'obukulembeze mu njuyi zonna, mu NRM, mu opposition, independent, nga bavubuka. Twatuuse n'okulaba nga ne Mwami Museveni akakibwa oba awalirizibwa okulonda minisita atanaba na kuyingira mu myaka 3 egy'obukulu. Omukyalo oyo erinnya linvudde mu mutwe. So eyo credit tugiwe Mwami Kyagulanyi nti ayambyeko okuzibula abantu amaaso ne bamanya nti munnange ebyobufuzi si by'abasajja n'abakazi bakulu bokka, wabula n'abavubuka ne bannayuganda bakyali abato nabo kibakakatako okwenyigira mu nsonga z'obukulembeze bw'eggwanga lyabwe. Ensonga ey'okusatu ojja kukkaanya nange, before Mwami Kyagulanyi okujja mu byobufuzi bya wano, abantu abawangalira mu ziggeto, abantu abawangalira mu nzigotta, abantu abawangalira mu siraamuzi betwandise ng'abantu abaavu, bamufuna mpola, abeeyiya, abataafiibwangako mu byobufuzi by'emabega, nga ne gavumenti ezize zibaawo teziba na nteekateeka yonna egendereddwamu okubakulaakulanya n'okubalowoozaako n'okubafaako. Mwami Kyagulanyi bw'amala okujja mu byobufuzi olw'ensonga nti yalina ghetto background, gavumenti eri bwe buyinza yatandika okulaba influence. Munnange lwe yazuula nti n'abantu abawangalira mu nzigotta, abantu abalina background etali nnungi, abantu abaavu, bamufuna mpola abawangalira mu siraamuzi, mu ghettos, nabo bantu abalina potential, bantu abalina obusobozi, bantu abasobola okufuuka ekyo ekisinga kye bali mu kaseera ako. Njagala otwala ekyokulabirako, antiru nga Mwami Kyagulanyi azze mu byobufuzi bya wano, lwe twatandise okulaba nga gavumenti ya Mwami Museveni munnange etandikawo programs ezigendereddwamu okukulaakulanya abantu ba ghettos, nti olwaleero bw'otunuulira kampeyini eziwedde, abantu nga Bameeja Kuteesa, Bajeno Damulira, noono omukyala asimanyi State House Controller linnya linvudde mu mutwe, abo bonna bw'obatunuulira batadde amaanyi mayitirivu nnyo mu kusika, mu kugezaako okusika, mu kugezaako okwogereza, mu kugezaako okusemberera, ne bakirira ku ground, ne bagezaako okuteeka structures, ne bateeka okuwuliziganya n'abantu abaali banyoomebwa, abazi ghettos, abataafiibwangako before okujja kwa Mwami Kyagulanyi. Mujjukira bulungi mu kalulu ka 2021 nga kamaze okutabuka, bwe twalaba nga Mwami Museveni alonda abantu nga Babuchaman, Catherine Kusaasira, abantu nga Furufiga, naye ng'ekyali kimukoze ebyo si lwakuba nti kiraasi y'abantu gye yali alonda yali asangiddwa ng'agyagala. Nedda, yali atandise okulonda abantu abo olw'ensonga yali azuukuse ng'amaze okukitegeera ye ne sisitimu ye nti munnange abantu bano aba ghettos, abantu basiraamuzi, abantu ababadde banyoomebwa, abaavu, ababeera eyo mu nzigotta, bantu abasobola okufuuka ensonga mu ggwanga Uganda. Therefore,
Munnayuganda okujjako ng'oli wa mutima mubi. Diyali ng'oli wa mutima mubi. Obanga gwatategeera nsonga nga bwe zitambula. Mwami Kyagulanyi oteekeddwa okumuweerawo credit. Oteekeddwa okumuweerawo credit. Nti alina engeri gy'ayambyeko okuweekinga up gavumenti ne bannayuganda ababadde waggulu nga batulengerera wansi. Nti tubadde mu byobufuzi by'eggwanga Uganda nga waliwo kiraasi etwala eggwanga ng'eri waggulu. Then naffe be batwala nga tuli eno wansi. Okujja kwa Mwami Kyagulanyi bw'okuteeka ku mizaani n'okwetegereza bulungi kuyambyeko during class okugezaako okukka okusemberera the rural class. Nti bw'otunuulira okujja kwa Mwami Kyagulanyi mu byobufuzi bya Uganda kiri mu kugezaako okukendeeza gaapu eyo ebadde wakati wa bannansi abafuga ne bannansi abafugibwa. That's why nti otunuulira ne mu kisanja ekiwedde oluvannyuma lw'okujja kwa Mwami Kyagulanyi gavumenti yali yaleetawo enteekateeka simanyi ey'emyoga, ng'enteekateeka eyo ey'emyoga egendereddwamu okwongera okusemberera abantu abakola emirimu gino egyali ginyoomebwa era eri gitafiibwako. To be honest, bw'oba tosiimye okujja kwa Mwami Kyagulanyi mu byobufuzi bya Uganda, either oli muzibe ebigenda maaso mu nsi tobiraba, oba olina omutima omubi. Nti n'amazima ogayitako ng'ogalaba nti mazima wabula n'osigala ng'owalidde. Ensonga ey'okuna, lwaki tuteekeddwa okurecognizinga impact ne influence ya Mwami Kyagulanyi ate mu ngeri eri positive eri ebyobufuzi by'eggwanga Uganda? Nti olwaleero tulina n'abantu mu gavumenti eri mu buyinza abaaweebwa emirimu ne bafuna ebifo just wakujja kwa Mwami Kyagulanyi. So ndowooza mikono gyange tukkanye nga bannayuganda nti oba oli wa NRM, oba oli wa DP, oba oli wa NUP, oba oli wa FDC, oba oli wa PPP, UPC, sijui ANT, oba oli wa independent, oba oli munaddiini, oba oli musirikale, oba oli muvuzi wa board, oba oli musuubuzi, oba otunda mbaawo, oba oli munnamawulire, ojja kukkanya nange bw'oteekako galubindi eziraba ebintu mu ngeri entuufu, ojja kukkanya nange nti Mwami Kyagulanyi okujja kwe mu byobufuzi bya wano Uganda kikyusiza ebintu bingi in favor ey'abannayuganda abaali banyoomebwa mu byobufuzi bya wano before. Weebale nnyo. Salamu alaikum. Ajati Nakalembe omusomi w'edduwa. Bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa. Abali ebweru mirimu gigaanyi papula zeesibye kino kyekyoto kwesabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wekusabira n'ofuna emikisa. Ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jankusomere ku dduwa ofuna omukisa. Eno ennyanja kwesira buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta ne kigenda. Nze Ajati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 075237529. Temuddeeyo nemwebakira ebizibu nkoye ku nnamba yange eno. Tulabye ba honorables opposition baddewo ba numbers bonna nga bakyali wamu tewali division ino simanyi ino nupu simanyi ino biki nga they are all united. Kati simanyi what happened. Nze Lukwago Swali, yes, ntandise ne video yaliko president wa Kenya mukulu Daniel Arap Moi nakyemalira yali nakyemalira natamanyi kano kayiringu ke tulina wa. Then nenzizaako video ya mukyala wa Lukwago agent Provokasya. Mukyalo oyo Museveni gwe yatusindikidde okutukyankalanya nga opposition mu Uganda. Now, Daniel Arap Moi
mu 1991 yayita delegate conference ya Kanu mu Nairobi nga opposition bali nyenkuli. Okay, baagala kuzaawo nkola ya bibiina bingi, multi-party system. Daniel Arap Moi gye yali ajjeewo. Kakati bano abaali balya mu Daniel Arap Moi bakwata obuzindaalo batandika okwogera bawaana, era ffe tetwagala nkola ya bibiina bingi, twagala one party system. Ne boogera. Daniel Arap Moi n'akwata akazindaalo n'abagamba ndaga commitment yange to political reforms nga nkomyawo enkola ey'ebibiina ebingi. Badelegate ba Kanu ne beewuunya bonna ne babeera shocked. N'abagamba siri contradicting my view on political parties, but pressure ensusseeko okuva mu western government, western media ni western institutions nga IMF ne World Bank. Okay, binkase nzireyo mu nkola y'ebibiina ebingi. Era in this delegate conference I'm assuring you my commitment to multi-party elections. Era nkomyawo enkola ey'ebibiina ebingi mu Kenya. Okay, Daniel Arap Moi wakomyawo enkola ey'ebibiina ebingi. Omanyi tuze tubagamba nti bannakyemalira bateekawo opposition eyabwe ekola ki? Ebavuganya. Okay, yakwata musajja we Mwai Kibaki n'amuleeta mu opposition era n'amuyambako okukola ekibiina kye bayita Democratic Party DP, ng'ayagala okuyuzaamu okusprintinga abakikuyu. Kaakati bagenda mu kumuvuganya mu 1992 elections nga opposition yonna eri divided. Forum for the Restoration of Democracy ne yeeyawulamu ebitundu ebi bibiri. Ford Kenya eyali ekulemberwa omukyukuyu Kenneth Matiba. Okay, then noba ne Ford Asiri eyali ekulemberwa omujaluwo Ojinga Odinga, taata wa Raila Odinga. Kati bagenda okuvuganya Arap Moi nti olw'okuba baali divided nga bali polarized. Okay, nga beeyawuddemu. Abakyukuyu bayina Ford Kenya, bayina ne DP ya Mwai Kibaki. Daniel Arap Moi n'akozesa omukisa gwa disunity mu opposition okubba akalulu, era ne yeerangirira nti akoze eki? Akawangudde. Nze Lukwago Swali. Kati Mwai Kibaki we yabawangula 1992 elections ne beekubamu ttooki ne bakizuula nti ebibiina bino buli we byakompitinganga ne Mwai Kibaki independently yabiwangulanga, naye we byagattanga obululu Ford Kenya, Ford Asiri, DP nga basobola okuwangula Mwai Kibaki. Okay, now nibagamba katukole kye tuyita alliances. Era they formed the National Rainbow Coalition eyawangula Kanu mu 2002. Okay, so we ba forming the National Rainbow
coalition newangula okuva olwo Kenyan politics became a game of alliances. Okay, NASA, the National Super Alliance, Azimio la Umoja, okay, nindala. Nti alliances ezo ziyambako okubuildinga cohesion, okay, unanimity in different ethnic groups. Ne bazireta awamu ne zegatta okubaako kizituukiriza politically. Era okuva olwo Kenya basolovinga ekizibu ekyo. Era kyova olaba buli we bagenda mu kalulu baforminga alliances. Now mukyala Elias Lukwago, maybe bakulese mu kazannyo kootategeera. Nze Lukwago swali. Okay, agamba nti mulembe gwa Betty Nambooze opposition temwali mu bino simanyi NUP, bino simanyi DP, bino FDC. Then nkubuuza lwaki Honorable Betty Nambooze gwe wayogeddeko ne Sseggona gwe twalabye akubembeeta akugira akuwembejja ate omulodi tebamusibye kati ya izini charge. Sseggona weegendereze nno ssebo tukulaba byokola. Lwaki baava mu DP eyali etuuse okwawukanamu okweyawulamu good DP bad DP? Obadde ku planet Kimaazi Sengendo biki obutabeera nga omanye ebintu ebyo mukyala Elias Lukwago. Ono nga kye baakutisse kinene okusinga ky'osuubira. Good DP genda obuuze Madamu Teacher Betty Nambooze, okay, lwaki yagamba Mount omutwe yeetisse ensujju munda ya yero wabweru wa grade. Nambooze oba ye Mau yamuyita kinti munda ya red waggulu oba ya yero. Lwaki even up to now tufeirinze okuzimba alliance? Tugende way back from the historical point of view. 1962 elections, Kabaka yekka yali yagala independence ya Buganda, okay, n'amaanyi ga Kabaka gabeerenga gakuumibwa kuba Buganda yasooka nezira legal elections. Abangereza ne bagiwooyawooyawo ne bagiwooyawooya nejja bajja ne gundi yaabwe bajja n'akabina kabwe ke bayita Kabaka yekka kaagala maanyi ga Kabaka. Then ne UPC naturally they were enemies, ne beegatta basobole okuwangula DP. It was a mere marriage of convenience that Kabaka yekka alliance, okay, tebakukola out of love, wabula bayina ebigendererwa byabwe abakulimu. Era we baamala bawangudde wedding we yamala ne bafuna independence 1962, tufunye independence 1966. Kabaka Daudi Ochenge bagamba Obote va ku ttaka lya Buganda 1966, obufumbo ne buggwawo. Mukyala Elias Lukwago muli eyo wetuvaayo 1979 waliwo abaforminga Uganda National Liberation Front UNLF mainly to fight Amin. Era bwe baamala okulwanisa Amin nesaanawo. Kyala Elias Lukwago watugambye mbu opposition ebadde nga temuliimu bino byakweyawulayawulamu. Kati then twagala tubuuze ekibuzo mwenga abasomyeko the land friends. What has failed alliances within Uganda? Lwaki nezo eziba zikoleddwa ziwunzika era zisaanyeewo nga n'ekigendererwa kyazo tekituukiridde? UNLF yasaanawo. Okay, it was formed in 1979 to fight Amin, and after fighting Amin, tetwaddamu giwulirako.
Museveni mu 1982 ye yayina Popular Resistance Army nga Yusuf Kironde Lule ayina Uganda Freedom Fighters. Okay, bagiforminga nefuuka the National Resistance Army. Naye nga Kironde wadde Yusuf Kironde Lule yafa naye newe yali tannafa baalaga nti bajja kwawukana era baayawukana era newe bakuza simanyi ebyo simanyi Liberation Day National Resistance Army Yusuf Kironde Lule tayogerwako naye nga Yusuf Kironde Lule be batandika NRM eyo gimulaba kati abo ba Museveni gye beeyogereramu. Lwaki tayogerwako Museveni? Lwaki Yusuf Kironde Lule tayogerwako? Because NRM is as a result of the combination of Uganda Freedom Fighters and Popular Resistance Army. Okay, tugenda mu 1996 elections. Okay, Muzei Paul Kawanga Semwogerere yaleta alliance je tuyita Interparty Forces Coalition nga baagala osigukulula Museveni. Era Museveni kye yakola ng'agenda agamba abantu nti aha Semwogerere ayagala kukomyawo Obote, Semwogerere ayagala kukomyawo Obote. Ebyo nayo ne bagikuba bwe batyo byagaana okukola. Okay, teyaddamu kuwulirwako. Besigye awo 2011 mwawulirako IPC Interparty Coalition babasaalirwa ba FDC abajema aba Conservative Party baani naye era nabo byagaana okukola nga buli omu alina conflicting interests nga buli omu ayagala abeere buli omu ayagala abo babaswalirwa abo ne mujjamu ne muyingiramu n'aba Museveni. Kiki kiremeseza alliances okubeerawo wano mu Uganda ate nga wallahi Kenya ekizibu kye bayina naffe kye tuyina amawanga mangi. There are so many tribes within Uganda. The only way we can galvanize opposition unity by embracing alliance systems. Kiki ekiziganye lwaki newe tugezaako zireeta zigwa. Okay, tujje TDA the Democratic Alliance tugenda mu 2016 elections mwalimu ba Betty Kamya oyo yali wa Museveni, Professor Gilbert bali baseka Bukenya oyo yali wa Museveni, ala Agina Santege Sebagala oyo yali wa Museveni. Ng'ekyabaleeta to fail TDA Besigye oyo yali wa Museveni, kati yali munga azenga ayagala buyinza amama Mbabazi Raila Odinga abakwata abatwaliwa ne Kofi Annan babatwala e London ba meeting e Cameroon ne babagamba okufuna support ya international community mukole a single front coalition. Obonero bwe bwalaga nti amama Mbabazi yagenda ogikulira Museveni n'akwata Odongoto n'amuwa ssente Odongoto n'akwata ekkeesi y'omulambo nga gulimu amama Mbabazi n'atambula Northern Uganda. Museveni n'abawa ssente ne bakima Besigye mu TDA ne bigwa bonna ne bawunzika beesimbyewo independent TDA ne yugwa 2016. Yogera ku ssuubi endagaano empya Basseggona bamuwanga Kivumbi bannambooze ne yaliko Katikkiro Mulwanya Muli Semwogerere yaddawa byaddawa. Tuvaawo mu 2016 elections waliwo F4C Activities for Change Mpugamana eriwa alliance eyo yaddawa. His Excellency Robert Kyagulanyi ajja atandika okwadvocating for United Forces of Change. Batandise nga wembalabye awo ku kooti e Makindye
nga bakola obuntu bwabwe bwe baatukola akoledda. Pulezidenti olwazze abagambye twegatte. Waliwo obwo obusajja obwo simanyi akadda mu kigundi kya bidandisa lyako kafukuta buli wamu buli we kalaba abakuŋŋaanye nga kajja akakulembera simanyi keekaani nkerabidde erinnya naye kabeera nnyo ku TV okwo ku BBS telefine eyo TV ya Museveni eyo ne bamayiga erinnya lyako ndyerabidde nenda kati buli awo bakulembeze bange mumazeemu nnyo amanyi bwe mwetabye mu bintu bye mumanyi ebitali. Pulezidenti baamukubisa n'obuseppiki United Forces of Change. What happened to the United Forces of Change? They frustrated His Excellency Robert Kyagulanyi's attempts to unite opposition. N'agamba nze kangende muli negattako nga while on the way oba muli negattako nga tutuuse. Okay? Tuba tuli awo nga mpuga aleeta the Democratic Alliance. Era gye yafudde simanyi the Democratic biki deforestation yakifudde kibiina kya byabufuzi. Aba DP ne baleetayo gye tuyita DP bulo yawunzika mukama waabwe Mayiga abagambye mugende mu Nuupu mugikube abamu bagenda netusigaza yaba Muwanga Kivumbi ye kati musibe bamutaddeko bya terrorist naye nawe bamulamuza bamwagala bamutuukirireyo makome. Then tuina Honorable Betty Nambuzo ye muyina mutaddeko amaaso aga mulaba buli ka step kakola narrative era namuwulidde mbu Museveni omwagalwa eyeba kodi talina kwogera ebyo eyeba kodi abo tubamanya aba DP buloku kuba ye kenyini yagamba mwene UP tuze kwegama nkuba weericha nga tuddayo ewaffe tukulaba tubalaba so mulekerawo okubuzaabuza abantu fazilonga azinga ebibiina bya opposition byonna Museveni yabifandinga ababikulira yabalonda. Opposition unity is a myth. Opposition unity is a myth. We need to do stock taking of opposition. Tumanye bani abatuufu bani abatali batuufu. Lwaki Erias Lukwago teyegatta ku Kyagulanyi oba Besigye bonna oba batuufu? Lwaki Ssemujjunganda akeera enkya n'atandika okuvumirira Kyagulanyi nga ye amaze mu parliament emyaka 15 but he exhibits not that figure of a national character kyamanyikiddwa Uganda yonna as it is the case with His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Kabuleta yaleta the All Alliance erirudawo Holy Alliance kani Lukyamuzinga paperirayo bali awo bapapala bupapasi era ne luli okuleta United Forces of Change bali balina be bakutte mu bo ne balaga nti bagenda kwegatta. There will never be opposition unity for as long as the current political parties is infiltrated by Museveni's morals. Okay? Nga mukifo ky'okufokasinga kukulwanisa Museveni muli kukulwanisa NUP ate olw'okuba NUP yeebalaze nti ebintu byezannya biririyo ati mutandise gikuba. So ekizibu kya Uganda kyekyo era nga we mbatandikidde eri ewa Mwai Kibaki Abanakenya bo ne beezuula kyekitulemeseza opposition unity bye bino. Mwai Kibaki ani Daniel Arap Moi yakwata Mwai Kibaki nga ategedde nti essaawa yonna ebintu bigenda kwonooneka n'amusindika mu opposition. Era Daniel Arap Moi amaze kufa abamu ku baloyalisiti be ne bagamba oyo Mwai Kibaki fa abamusindika ajje mu opposition ya taking over. Yani bamukolera n'ekibiina DP. Mwai Kibaki wa Daniel Arap Moi wano mu Uganda yani Besigye, Ssemujjunganda, Erias Lukwago. Oyo Salamu Musumba omulimu gwe kuvuma Bobi Wine n'abawagizi misfits lumpenis
okay fe tusirimulowooza tetubiwulira ate fe bamisifiti singa bafuse kagumba weeguge so His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bano abantu they should not waste our time. Omulimu gwabwe kulwanisa era nze kinnumya nnyo okulaba abakulembeze bange ab'NUP nga bagenze ku kkooti eyo. Nze saagala Erias Lukwago Muganda alabika sina Muganda akaka Erias Lukwago kayiringo akawedde emirimu fa Abaganda omusaayi blood is thicker than water era abo boolaba abakukuta ne Besigye abo Baganda manya. Your Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. There should be a moment of truth. I hate political posturing, Your Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. I hate political posturing. Okukola ebintu ebimu. One of the reasons as to why I hate Besigye is when I heard him making a statement that Ugandans do love him simply because he says what they love. Ngamba, that is intellectual political. Posturing. Kitegeza ayogera ebintu kutuchamula taliriyo abatabitegeeza tuvula bawe wajja wamulyawo. Abasajja bali kulwana Your Excellency era badiployinze team Nsereko Muhammad the blue ID man of Muhoozi Kainerugaba nganze mmanyi nti bamusindise ku social media to manipulate people. Nsereko Muhammad Munyagwa Mubaraka amanyi gatadde ku baana abagezaako buusa abaana ku internet. Munyagwa mugati gwa bata Munyagwa ngana muwa sente okuvuganya president nga balina mission gye bamuleta kati baba deployinze ku media. Munyagwa Mubaraka Fazili Mayanja Semujunganda simanyi NRM nsoma. We're not going to accept that. Bayina okutulaga nti kati this time round bagenda kwegatta. Lwaki bateekawo embeera ey'okwagala okwegatta nga ffenna tuli awo tetutegeera what is going on nga twakava mu kalulu. Baana bameka ab'NUP be baali bazze batunakuwalireko baba babangi. Kooti zaalagira balekera otwala ba civilian mu kooti mansion. Besigye yekka fayiro yo gye bakonsidaringa up to now yaba machitete banagikonsidaringa bossi bana Uganda. Fetuli mbyobufuzi nti ffenna we are all equal. Sibuno obutabombu some animals are more equal than others. No. Ffenna twenkanankana. Lwaki abamu babatulugunya ng'abo basirika obusirisi. Omukazi ajje atu provoking agent provocation. Mukazi wa Erias Lukwago. Ebyo byonna byenjogedde abadde tabimanyi. So we should be pragmatic this time round. We should walk on the talk. Mugende Senego mu benchmarking. Fayime ya galvanizing atya opposition unity sawa zino kitokota. Betubadde twegomba. Egambia bakikola batya. Nayo kyalina abantu nga Bamunyagwa Mubaraka bano babijirwa Moses. Ne mugenda mubeere ku mukolo gumu ne bijira Moses. Intellectual posturing. Natandika bakudalira obukudalizi nga mumanyi nti is state agent. This is real politics. Abakulembeze bafete mutuletera ntinga tetwagala kikola nze sagala kikola. Kubawe mbatandikako mba kuba president wange naye mwetereze mu nsonga za Lukwago ne comedy gwalyo zanya. Aba abasajja Museveni opposition yeyiye agizimbyenga. Okay, abasiba oliya mutekako ebyakyakuwa People's Redemption Army right now kati bogereza Jamiru Mukulu ne bateekawo abantu ne bafa mbu ADF Tanzania nemukwata oyo simanyi Ruhindi eyabbye mu fumbiro
ye yagenda nga deputy Attorney General n'ayogera n'abasajja n'abakakasa nti tetujja muvunaana kati baagala mu forcinga mbu akole amnesty. His Excellency Robert Kyagulanyi abagamba Jamiru Mukulu is a political prisoner. Abamukumwe temwategeera lwaki. Kati tubeere mu ebyo politics ebyo ebya deception. Do not waste our time. What we should focus on is to overwhelmingly mobilize Ugandans for peaceful protest. Tuve moyo mu katemba w'abannabyabufuzi abo ba Erias Lukwago. Abo bakozi ba Museveni. Oyo Erias Lukwago, yo Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yagamba tali kwegattako tamala galipira buli kize. Ate lwaki batubanja ffe mbu tubeegatteko. Abakulembeze baffe no. I hate political posturing in my life. I'm Lukwago Swali.